Mwaka mkuu mulamu okwo webale kutambula naffe ku lutimba olw'emirembe Salam TV kwe tulina Sheikh Najib Ismaila Kasozi. Sheikh, tulabye Nabbi sallallahu yateekawo embeera mu muzikiti abava e Makka n'ebitundu ebirala, suubira nti yali Makka yokka, wakitugambako nzijukira. Baali tebava Makka wokka, abajja e Madina bwe yafuukanga ekizayiro, abantu abasiraamu seebwabwe nga babagobaganya gye baddukira, so baali tebava Makka wokka. Bano abantu abatuukira mu muzikiti babeeramu lubeerera. Olwaleero naffe bwebanga embeera etunyiza ensibo bwange ngende mu muzikiti, nti abasula mu muzikiti bonna be tulaba embeera ebeera mbi, kibeera kiki kiri kitya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kitwalanga empisa y'obusiraamu nti okwebaka mu muzikiti kiri okke? Okwebaka mu muzikiti tekiri okke, wabula kisobola okubeerawo olw'ekiseera. Nti bw'otunuulira olwaleero mu tuziyite refugee camps, ababuntu be babuddamya ababundabunda batuuka ekiseera ne bafuluma kampu ezo ne bafuuka abaki abaana baabo ne bagenda ne bayiiya, nti era ne baba babaaniriza nga babawadde kyomuyitaani asylum, nti w'otuuka mu nsi gye bakuwadde obwo buddamu obwo, tayimu yaabwo eggwako, n'ofuuka muki mutuuze. Nti kino essaawa eno kyekifaanaganako n'ekyobugenyi, nti bw'okyala ku bugenyi tobeera mugenyi myaka 10, tobeera mugenyi myaka mwezi, obeera mugenyi ennaku mmeka? Ennaku 3. So Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti we bajjanga yabaaniriza, wabula oluvannyuma okubaaniriza n'abalaga nti mugenda kusula wano, mugenda kubeera wano, naye time bwe yatuukanga baafunanga ebyokukola ne bavaamu. Nti tetugoba muntu azze kusula mu muzikiti, wabula tulina okusooka okumanya, era tetukkiriza gusulamu okuggyako nga tumaze kumanya ovaawa, oviiriddewa, lwaki ki ozze, era kyekikutuuseeko okuba nti ogenda gukola ki. Enkola bw'eri ku mizikiti gyaffe? Weeri ku mizikiti egimu weeri. Waliwo ka clip ke nali ndaba ku social media oba yali pastor wansi ki, yali anyumaga nti yagenda mu kifo kye yatuukamu nga tamanyi bantu bakirimu, tamanyi wagenda kutuukira, n'agenda mu kyaki yasooka ne bamugoba, n'agenda mu kyaki ey'okubiri ne bamugoba. Bwe yatuuka ku muzikiti yatoola butoozi salaamu aleikum, ne bamukola ki, ne bamusembeza. Nozamula empisa y'obusiraamu bwetambula. Yatoola salaamu, teyavuga nti nzize kwebaka, yatoola salaamu. Ku bantu bano Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bimu ku bintu bye yasisinkana nti abamu bwe bajja okutuukira mu muzikiti era baafunanga basahaba baabakola ki, abaaba tulaga nti bano abamu batuwe n'ababawa ne bagenda ne basula ne basahaba mu maka gaabwe. Nti okujja okusula mu muzikiti si kibi, wabula si kya lubeerera. Mbeera yekusuzaamu, era onoosulamu ogusooka ogwokubiri tebakusuubira kukwata bikunta byo mifaliso n'amasuuka kugaleeta nga gwokera kumakya n'ozingako omuzikiti n'obutwa. Umar ibn Khattab yasabulangamu ku baswahaba abajja ne basiba amakanda mu muzikiti, ke baba bagasibangamu baada swala yabasabulanga n'abagobamu. So Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekifaananyi omuzikiti ogwo yagwaniririzangamu era baagusulangamu. Baganda tusobola okulabira ekifaananyi ku baganda baffe abazikiri basenguka batambula ne bagenda mu muzikiti ne beebaka, baguvaamu ne bagenda mulala, naye tekitegeeza nti tebalina wakukola ki, wabula ekyo ekifaananyi kati abo n'abayitikafu be ekyabwe kirala. Batambula mizikiti bagenda ku sabiiri ki, sabirillah dawa, bagenze kukola dawa, ne basulukawo ne basuulawo ne bavaawo. Bano bajjanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abasembeza ne batuukirawo, wabula tegaalinga maka gaabwe. Nti bwe baatuukirangawo balina okuvaawo. Kyega nti ku bugenyi ennaku ezi, era mu nnaku 3 abamu baali bamaze okusaasaana, abamu nga bafunye ababatwala nga batandise okubaako bye bakola ki, bakola. Tebagambako oba tetulinayo tarehe n'agamba nti baswahaba baasula mu muzikiti okutuusa paka lasiti, paka Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yafa, la kaali kaseera
walinga wakutuukira naam walibenanga oze mu kibuga n'ofuna wawotuukira efunze tosibaawo abavubuka baluyita lukala tosibaawo lukala ku muzikiti tuukirawo beerawo olunaku lumu bbiri weenoonye weeyiye tandika okukola ki okunoonya ewala wogenda okutambulira balina okulabirira abantu abo babalabirira naye ekiseera era jja weba transport ne bamukuwa woba tubeera ne baitul maal emaali ekuŋŋaanyiziddwa nga yakuyamba baki bantu abo ezzaka gye tubajjamu abaguma ne mugaana okusasula okutoola zaka mu maali zammwe ezzaka gye tubajjamu yeekyo kye nabagamba nti muleke okweyitiriza mwe nti nze nyinayo baganda bange abanaku emaali yangenda zaka yangenda gigabira abali tolina gibawo imaamu amanyi abantu be basobola okugabira ki okuwa zaka so waliwo ne byatasabira kati ekitayinza kuyimirira tulina baganda baffe abatuukira wano buli lunaku osabe tulina okuzimba waliwo centers abantu abo webakola ki webatuukira abazungu okuzimba refugee camps bazikoppa kuba ku busiraamu Sheikh ekkiriza ne kano nkayiseewo edda ffe we twakulira walingawo baluwaali b'omuzikiti wabawulirako baluwaali luwaali nga bebakola bati ng'omusajja omugagga omuzikiti agwekwata n'agamba nti omuzikiti gw'egindi nze abimala n'agulabirira kati olwaleero abamu kye bakola azimba muzikiti n'agubateera awo buli kimu kyekolere mwetetenkanya abalala aguzimba n'akolako ebimu nga bw'olaba Ramadhaani n'agamba nti Ramadhaani ekyemmere kyo kyange amasannyalaze amazzi biki byange n'abeerako byakola naye n'abasaaze bo mu mizikiti bannange tubeerengako ebintu bye twekwata ku mizikiti gyaffe bw'oba olinamu ku ssente nga Allah yakuwa not necessarily nti olina kumala kwemulisa nga Sheikh bw'otugawa tukambuwalira newatutulira solido nti tuleme kulinda kamera za Salaamu TV tulyoke tuweeyo gende wa Imaamu mugambe nti njagala kano okampe not necessarily nti ensi erina kusooka kumanya nti Haji Gundi kino yakita kubanga tutegedde nti waliwo abantu abatuukira ewaaba Imaamu nga Imaamu buli lunaku tage Sheikh nze sina muzikiti gwe nalimbaddemu kanjogere ku gye mmanyi ewa muganda wange Bashiri Mundeeba Bashiri Sembatya ne Sheikh Ahmad Al-Rubobo ono ku Masjidi Amina toyinza kubeera naye eddakiika 10 nga tewanabaawo omuntu ajaga Sheikh Imaamu kino abalina ebizibu bo tebaggwayo naye ng'ate talina gundi yaabwe talina nsawo yaabwe kati abagagga bwe tubasabira enkola y'abaluwaali eyinza okuba yavaawo ne bakyamaani b'emizikiti be tulina olwaleero abamu tebalinamu ku ttooke eriweera bamulonda bulonzi lwakuba musajja mukulu ate aludde mu kitundu amanyi naye muyambe ku bayimaamu mubeereko ne bye mwekwata imaamu ng'amanya nti bwe mba nfunye abagenda okusula olaba basajja nga balina emizigo nga balina zi hoteeri ziroogi naye ng'ate abeera kumpi n'omuzikiti nti bano bwe babazze tubatwala wa Haaji naye mukasirise gyali waliwo Haaji weebali naye kati abalala tubagamba nabo let them come on board bayambeko ku bayimaamu tuddeyo ku mpisa Nabi sallallahu gye yakola ki kyenakugamba seeka yazimbirako omuzikiti abo bagagga bammwe abalinda obbajjukiza kale tujja bajjukiza naye tuleme ku bayinza okuba nga tebakimanyi ate baleme twegayiriza nnyo nga banaatuwa baleme kwegayiriza nnyo Sheikh wafuna experience nzibu n'abagagga bakulayiza nnyo nina abagagga bangi abampambayina n'abansuubiza okumpambayina n'abakulayiza n'abagenti seeka mutuufu abo bwe bali n'akulayiza naye nze nakuwala nnyo ng'ovuddeyo ng'oli mugagga ate n'oyagala nkusomera hadiisi ne aya laba embeera nti sheekh akola sheekh atambula we tumuteerewo entambula nti abasajja abagagga e Kenya kandeete mulirwano sijja kubatwala Saudi kuba bali bagagga nnyo nti e Kenya wogenda ku Masjid Jamia e Kenya abagagga abali awo abalabirira bayimaamu baabwe balina mu kusaabaka bavuganya bagala nti imaamu w'omasjidi yaffe twamugulidde emmotoka mpya 2020 mwawamu mwamugulidde ki nga imaamu bakyatambula wano e Kampala nga n'ebitogi bikutuse ne basitula bayimaamu b'okukyalo waliwo programu etera okubeera ku radio bagiyita niyambaani manya imaamu oba manya imaamu
njoza radio sister gundi ti ku kyalo kwewangalira imaamu talina kubanoonya mwe mulina okumunoonya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baswahaba abaali balinamu essente teyabanoonyanga la bebajjanga tera ne bana ababundabunda bwe bayingiranga okujja bwe bavanga e Makka oba gye bavudde yonna yonna si ye yanoonyanga abagagga ababawe wabula abagagga bwe bajjanga ne bagenda ya Rasulallah fulani ne gundi oli bamumpe noono bamumpe mukoleki mutwale. Obusiraamu baseeka bamusibe balina okubanoonya mwe mulina okubanoonya seeka twanakuwala nze nanakuwalako mu covid waliga nti omusiraamu yankulisa seeka nkwagala nnyo naye oluvannyuma lwa covid emyaka egi naŋŋamba nga bwanjagala ennyo ne mugagwe wategeera ebyantuukako mu covid nga mugezesa nti seeka saabitegeera lwakuteekayo lwali lukututte wakomayo ne muga kati olwo njagala nnyo abantu abatwagala mu covid abayagala abawalimu baabwe babeetikkiranga emmere ne bagibawa ne babateekerangako ssente ku ssimu mwinezi naye abagagga bonna covid teyabayisa bubi era covid waliwo Sheikh Hassan Nsubuga yangamba covid eno ebadde furukaani waliwo omuntu etwawulidde tutegedde wakati yatulaga betulina otambula nabo ne betutalina kutambula yatwawulira wakati w'abatwagala Nabi sallallahu alaihi wasallam nabbi teyeeguyangako mugagga yenna beereetanga kino kiri la yatambulanga n'abaayagalanga okutambula naye wabasi. Masha Allah. Sheikh tuyanzizaako abadde tekalekeka kyovula tukaluddeko nnyo kubanga kaali mu kuzimba omuzikiti nakina ebigendererwa by'omuzibu obawanvu nnyo tulabye Nabi sallama obuzibu obumu ku bwe yafuna oba challenges mwalimu okulabirira abateesobola mu byo obuzibu obulala bwe yafuna mu sallallahu alaihi wasallam nti ku bantu abamwaniriza oba abamusendasenda okujja abamu ku bo Allah yabatwala empajiruwaga be bayita banukaba naqib bakabedwa babingwa ali kapitaani mu kifo Asad bin Zarar abamu abayaniriza Mus'ab bin Umayr nga yali ambassador yasooka mu Busiraamu ti Nabi sallallahu bwasenguka najja Madina Asad bin Zarar y'omu ku bantu abasatu abaali ab'amaanyi abaviirako abamu kuba banu wa Yathrib okusiramuka Allah yamumujjululako era mu kumujjululako awo nawo waaliwo ebyakola ki ebyatagalamu nti yali omu ku baasembiza omubaka yali omu ku bamutegeera kuba yali omu ku bamusisinkana mu baya ezakola ki bakintu mu baya ezasooka ebbiri be bamusendasenda jje so be baali bamutegeera mu ntegeera esinga okubeera eyaki ey'enjawulo Allah yamumutwalako. Mulimu ku bigezo bye yafuna sallallahu alaihi wasallam yafunamu ebigezo by'abamu kubasenguka kubaali basenguka era abamu bakkako n'amateeka oba ayati za Qur'ani bwabo nti yali abalindiridde bajje batuuke gyebwa naye nga baasigalayo olw'obunafu n'embeera etasobola kubasengula. Omu ku bo baali bamuyita Damra mu kusenguka kwe yafunamu obulwadde naga nti munzije mu kifo kino kisobola kiwangaalira kisobola kifiiramu kirimu abatali baki Makka sisobola kubeera wano mu Hijazi mulimu abatatuukiridde Abu Jahali n'abalala nga mutuma ali ng'omubaka ali ludda ali Madina naga munsengule era okumutandika okumusengula okumugjawo abaafu atuuka mu kifo mu senta y'abagundi ya Bani Iqar bwe baali ebika byabeeranga ne senta zaabyo wa Bani Iqar baali bafulumira ku njegoyego za Makka akabuga bakayita Tan'im awo abantu abava wano okugenda e Makka okukola hijja oba umra ba ahlu Makka nga beetaaga umra tebagenda wa
tebagenda ku miqaati naye bagenda mu Tan'im erina ekyafaayo ekinene nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hijjatul wida bwe yasenguka bwe yasitula ave hijjatul wida shekhe mu bayizi ndabye mwawanika omukono nshekako hijja ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola yasembayo ate nga yasooka ate nga yasembayo yasiibula hijja yasiibula emirimu gya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ne aya yakka mu Busiraamu oyakkira mu eyo hijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yava e Madina ne bakyala be bonna okujja okukola ki hijja n'abantu be bonna basahaba baali bawera ddala emitwalo 10 n'okusoba. Bw'atuuka e Makka omu ku bakyala bo omwagalwa we Aisha n'agenda mu nsonga z'ekikyala. Omukyala bw'agenda mu nsonga ezo takkirizibwa kukola mikolo gya umura oba hijja, takkirizibwa kwetooloola Kaaba, takkirizibwa genda ku Safa ne Marwa. Tan'im yali badde nga tawuni esooka ng'ofuluma Makka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola hijja gye bayita tamato, twagisomesaako abantu betutwala tubasomesa nti hijja eyo okola umura oluvannyuma n'okola ani hijja. Nabbi weyanuyirira hijja ne umura ayingira Makka bw'ati aba ayingira Makka Aisha n'ayingira ofiisi. Bw'amala ogiyingira yali takkirizibwa kukola tawaafu wadde Safa ne Marwa. Kitegeeza ate gye emikolo gyaki gya umura egyesooka mu nnaku ezaddako na Aisha n'atereera ne bagenda ne bakola hijja Mina, Arafa ne bajja Muzdalifa ne bakuba ebiwaji ne bamaliriza hijja neggwa ennaku zaayo ne ziggwa ennaku emmeka 5. Aisha agamba nti hijja yange teyajjula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti hijjayo yajjula kubanga enniya wagireeta eyaki eya hijja tamattu. N'agamba teyajjula, n'amugamba nti njagala kukola umura nga bannange bwe bagikola ki bwe bagikola ba Mariyamu baani agamba nti kyava agamba Abdallah mutabani waani wa Bakari Abdallah n'amugamba nti Abdallah werekerako mwannyoko omufulumye Makka kubanga omutuuze w'omu Makka taleeta nniya ya umura mu Makka alina kufuluma kati wa Tan'im wokka nti waalina okugenda alina okufuluma Makka naye kati ffe kye tulina ekifaananyi kyaki kya Tan'im. Era Tan'im awo we baazimba masjidi Aisha. Ife abagenda ne tugamba nti nyina omufu wange gundi njagala mukolera umura amasala baseka abagawukanamu naye abagakutte nga gagendeddeko bw'otuuka mu Makka n'ogamba nti omufu wange njagala mukolera umura ofuluma n'ogenda e Tan'im. So Tan'im awo ekyafaayo kyawo nti Abdallah we yafulumya Aisha mwannyina we baatuuka e Tan'im awo Aisha we yaleetera enniya ekola ki ekomawo akole umura ne bazimbawo masjidi ennene gye bayita masjidi Aisha. So baleeta enniya z'okukola umura z'abafuna abalala n'abalala batera okugenda ne bakola umura. Kati swahaba oyo we yafiira e Tan'im ng'amaze okufuluma Makka era n'atebenkera. Amawulire gatuuka ku Nabbi Muhammad waliwo omuntu n'afa ng'atebenkedde. yafa musanyufu kubanga teyafiira mu kifo kirimu bagirimu. Era awo Allah subhanahu wa ta'ala nasetteeka erigamba nti waman yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Omuntu yenna afuluma mu nnyumba ye n'agenda akole ki n'asenguka ng'atambudde lwani lwa Allah subhanahu wa ta'ala empeera yagikola ki agifuna n'agisinkana eri Allah subhanahu wa ta'ala. Masha Allah. Kugamba yabalibwa mu baasenguka yadde teyatuuka muki man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah ngase agenda naye ekimufulumiza kugenda kusenguka nniya yakukola kinti nsenguka naye nsenguka lillahi subhana wa ta'ala. Naga thumma yudrikuhu al-maut oluvannyuma okufa ne kumusanga mu wakati awo faqad
akola ki waka ajruhu ala Allah. Sheikh, tumaliriza mu dakiika 2 ezisigaddeyo. Kitegeeza nti bano abaasenguka ne bava e Makka ne bajja e Madiina okusinziira ku aya eyo balina empeera ey'enjawulo. Abaasenguka kubanga ogenda nti faqad waka ajru Allah, kitegeeza nti abaava e Makka ne bagenda e Madiina balina empeera gye baafuna. Ono kwe kukibwako aya nti naye ayingidde mu baafuna empeera eyo. Abaasigalayo e Makka tebinkanankana n'abaasenguka, amadaala gaawukana. olwo abasigalirayo ddala ne basigala nga obusiraamu bwe babukola naye mu nkukutu, naye bano baalangira nti ffe tukoze tutya. Obusiraamu talina kwetiiririra, olina kuvaayo nogaa nti kino busiraamu, buno busiraamu. Bagamba abantu babeera mu mabaala ne balwana ne beekuba ebikonde ng'oli ayogedde ku busiraamu naye nga bombi batamiivu. Ono ekyobusiraamu ne kimukwata ng'alwanyisa oli atali musiraamu olw'okuba ayogedde ku busiraamu. tebatuswaza buswaza abo babulwanirira sikutuswaza buswaza. Naye nga nange yonna gwe nawulirako baŋŋamba bamugamba mbu olya n'embizzi naye mbu nga mutamiivu yenna atobye alinga eyeetisse eryato n'asumulula ekikondi kumugamba nti ali embizzi naye ng'ate nga musiraamu kyamuluma ekyokumuliisa nankani yikusaama n'asumulula ekikondi. Allah tutaasa wangaliza abasiraamu bifo bye balina okuwangaaliramu. Allahu akbar. Ensonga y'okuba nti omusiraamu yenna afiira oba asangibwa mu kifo ky'atasaanidde kubeeramu tekinyuma. Allah betutiisa busiraamu tumanye we tulina okubeera, tumanye ebifo byaffe tulina okubeeramu. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omuntu yenna alina kyawangaalirako Allah kyakola ki kyamujjulirako. Omushiriku ng'oli musiraamu oli mushiriku era mawutu ekusanga ova mu ssabo oba oyinza n'okusanga eyo nga nti yafiiridde wa musawo nga teboogera musawo ki gye yakoze eti gye yafiiridde kumbe wafiiridde mu ssabo yafiiridde mu loogi. Waliyadhu billah. Allah betutaase. Sheikh, barakallahu fiika, tuyanziza nnyo. Emboozi ebadde ekyataba, empisa ebadde ekyataba naye tetulina kyakkola. Akadde keeko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu atuwe n'obusobozi omulundi oguddako insha Allah awekyayi. Programu empisa tujja kukomaana olwaleero tubaire ne Shafiq Kawoya mu byuma, ku kamera Akram Ruleja ali eyo mu control room, Majidu Musisi gye bali batambuza omulimu, Ibrahim Bagala aliwo ne mukama waffe Omar Busulwa. Muntasiru Jamiru Kayiga ne Sibu mwebale kutugatira ebifaananyi bino ne mutabikutula. Nsaba Allah nammwe abanyweze mwebale kubeera baduaati balungi kubanga nammwe mugabana ku mpeera y'okutuusa ekigambo kya Allah eri ensi. Sheikh, barakallahu fiika. Nsaba Allah akutukuumira okomewo n'omulundi omulala twongere okutegeera empisa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Si birungi byokka, si byangu byokka, wala n'ebikenyeramu ebiri, naye tutegeere nti Nabbi yabivangamu atya ey'empisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.